na HFDC na kulwalero abana Uganda babitirivu bakidi bulungi olwalero ekiri matu gaibwe ngera abamawulire bakoze omulimo guno ino mulina ebibiina bibiri mwine FDC ekibiina kiri kirala ekirimu ebibiina bibiri olwalero bakobe FDC Katonga ole yakoba ati FDC na Janankumbi wawulira Patrick Oboyamuli atinga ayogera wawulira Nandala Mafabi nga ayogera era batachinga kunti FDC ayogera abayiriana Janankumbi webukera nga Dr. Kanukiza Besigye ayogeire Oberias Lukwago bakoba ntya eyo abayire FDC eye Katonga olwalero FDC jetwete ye Katonga yasazeo etandike ekibiina ekiyaka echa People's Front for Freedom nga bakubante ekibiina kya FDC ebibaire mu bibitirivu nti enajja Nankumbi mwasigaza kutola banakibiina mwabawo omwenge bakubira abantu kerere bono nyine ekibiina era bo bakoba nti bayidde kutereza n'okutandika ekibiina ekya People's Front for Freedom so Dr. Olwalero iwalingira ebyofuze era abantu bangi bakwati lwaki Dr. yasazeewo yajja nabanajja Nankumbi tiyajire na bakatonga ngabaire munwanyino wa Dr. Kanukiza Besigye ekiboze ekyo kirungi ino era ndi musanufu esebo. Now first of all nze ndooza nti ekizibu kya Uganda ekiriwo tikutondawo bibiina biyaka nti olwairo tutandike okino olwairo tutandike zena nsobola okutondawo watandikawo ekiyaka Uganda ku paper erina ebibiina ebiswika 26. Yes, every registered by electoral commission. True. Ekyo kidi. Nkidi. Now kino ekiyaka kirungi nti begandisiza era balaga nti baida kulongoosa Uganda ebibi bino byemujire embunga mukola abena jana nti Uganda's problem tiya bibina kuta obiyaka Uganda's problem yes olwalero wetwogerera nadala mu opposition kubona obanga constitution ya Uganda ekyusibwa twaandika constitution enungi mu 1995 erensi edindi datukubira mu ngalo nga babona omulimu omulungi gwe mukoze mu 2003 no 4 twatandika okutoola ebintu ebikulu mu constitution okubisookolamu okutandika okugigema kwawe kwatandikira n'okugyonoona twatoolamu presidential term limits twakwati president y'emyaka gy'anaafuganga kasita bamulonda akuliite ife abandi twaloba sente $1,500,000 okugema ku constitution okugikyusa kuba ife abandi twakoba kasita abantu baba n'omuzze ne batandika n'omuzze gw'okutandika ogema ku constitution muba mwida kutuuka wala awabi mu 20 I think said in the parliament ene ye10 eyakulemberwa Right Honorable Kadaga nga batolawo baleeta ekintu ekindi ekitolawo emyaka okwongera ku kire ekyasooka era tibaida kukangaawo olijja okubona nga baleeta ekiteeso ti president alonderwenga mu parliament nabiwuliraku ate bitera kuba mu luvuuvumu oluto tujja okumaliriza ng'era kituukire ate abasuga bateraina okuzaana omuzaano okuzaana emizaano egy'abantu abandi yesebo omuntu eyasemba ekiteeso ky'okutolawo age limit eyasekondinga motion yali musoga
era mu Mwidi ne butaata oyogere yina yakola omulimu munene ino era abandi bamusembeera abasoga. Omuntu eyakyeyalinga session y'okutuulawo age limit Omwidi Musoga eyali speaker ekiseera ekyo. Yes. Ng'aikiriza n'abantu okuyingira mu parliament okuba ba member of parliament. Ng'ekyo kiweire member of parliament mulala ave Kamuli yaleeta ekiteeso ekyebaza speaker engeri ya conductingamu parliament okutoolawo age limit neya musekondi nga yali member waaba. So abasoga abasatu abo speaker Honorable Isaac Musumba eyaleeta ekiteeso ekyebaza Kadaga ne Grace Balyeku balina okutukobera kye baalengera mu maaso ekirongosiza Uganda. Era ntera okubuuza abantu bano. Yes, sir. Supposing Right Honorable Kadaga yali akobya ati nze tidda kuikiriza parliament awali ensulo ya democracy okuzaanirwamu n'okukuba ba parliament era nze ndikiriza okuresigninga erina lye lyandibairega today mu history ya Uganda lyandibaire likoma wala ino waigulu ino oba wansi waigulu ino. So tujja twakola ebintu mu butali bugenderevu oba batuwudisibwa. So ekizibu kya Uganda kuba na presidential powers kwonoona constitution ate twabanga president akalonda abalamuzi akalonda electoral commission. So Dr. bino byonna byoli kwogera engeri constitution yeidyenga etyoboolwamu bajonoona bagininira n'ebirimu FDC olwaleero ngemaganira wa kya Uganda tikutondawo bibiina bindi. So abana abatandise People's Front for Freedom niwe banatandika ekibiina ekindi ayenga ekizibu kiri zaino enkabi. Ekintu ekindi nze nabwisoni nze yali chairperson. Yes. Wakakiika akabuuliriza akakola alipoota mu nsonga eddatabula ekibiina kino weddalida nkatandika ndidukira bukalamu. Dr. Besigye yakoba ati Nandala Mafabi yafuna sente from State House. Yeah, true. Era wakabasawe kava ekibiina akitunze. Nze tibanga ku mubutale mwe batundira bibiina so tidingeri batunda mu bibiina. Toba kino kiba kya 5 kire kya 10. Bibyonna tetaaga abo omukulu ekibiina akitwala yakitunda. Now era obuzibu bwe buva nankana Nandala yatukoba yatuleetera evidence. National Council FDC yamukoba okwewola sente abantu de banakozesa mu kulonda kwa 2021 yewola $5.8 liyambe ekibiina okola emirimu from Stanbic Bank Kyambogo. Yes, sir. Yatoola $2.8 yaddiwa Amuriat boy era those bwe bayidaano n'abakoba mwidde mukobera abantu lwe baali mu Danida kibuga eky'Endinda. Yes, sir. $3 Nandala Mafabi yaditwale wa Besigye yakuba ati tukumira sente dino